AMAWULIRE ku 96.3 BTFM kakusomerwa Okulumba gaagano mu bujjuvu ku BTFM ekintabuli ky'omuzika ekisinga nze Paul Kulumba. Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP kongezayo okukwata empapula z'abeegwanyiza okukwatira ekibiina kino manvuuli mu kalulu akajja aka 2026 ku bifo ebyenjawulo okwetoola eggwanga lyonna oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva eri abantu ab'enjawulo ababadde balemereddwa okukwata obudde olw'empapula zaabwe okukandalizibwa okukakasibwa abavunaanyizibwa ku mpapula mu kitongole kya UNEB. Bino bikakasiddwa akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP Harriet Chemutai. Abakulira ekitongole kinira bagamba nti ku mulundi guno si baakutira muntu yenna ku liiso naddala bannayuganda abakosa eby'endagamuntu zaabwe batalina kukola gamba ng'okusinga eri abawozi b'ensimbi ne bazeewolirako ensimbi so nga ate n'abawozi b'ensimbi si baakolekebwa bbali ku nsonga eno. Bano okwogera bino babadde mukuzi obujja endagamuntu ku paalamenti y'eggwanga mu ofiisi yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti y'eggwanga gy'olwo Ssenyonyi era nga wano beeyamye okukola ku vulugu yenna ali mu nteekateeka eno. Ayesira tutadde kwangu abalina endagamuntu zaabwe nga zaagwako omwaka oguwedde oba nga zigenda kugwako guno omwaka. So tubadde tubasaba nti kasooka oli mu kategole eyo oba mu kibinja ekyo tusaba nti otusange ekintu kikulu osobole okujja okulaba nti osobola okwewandiisa oba n'ozza obujja endagamuntu. Nirere ekubiriza abazadde okujja n'abaana baabwe babawandiisa basobole okufuna NIN-namba nga banaaweza emyaka 16 baakufuna ndagamuntu. Wadde nobanga yakazaalibwa nire muwandiika ne muwa NIN then bwaweza emyaka 16 tubakusobola okumuwa endagamuntu eyo obadde ensi. So bwe mumba mujja okwewandiisa oba okuuza obujja endagamuntu zammwe abazadde mwena gye muli tubakubiriza nti musobole okujja n'abaana bammwe tusobole obawandiisa nabo. Yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti y'eggwanga gy'olwo Ssenyonyi asabye abakulu mu kitongole kya NIRA okuziba ebitula ebiri mu nteekateeka eno nga mulimu abantu abeemulugunya nti no basabibwa ssente okusobola okubayisaawo. Obadde okwemulugunya abantu abamu babasaba ssente mitwalo 2 n'okweyongera waggulu. Nti foomu eno gye bakuweeyanira ya mitwalo 2 sasula ate nga yawirire abalala nti kakati oyagala tukoleko tuwe ssente. Ebyo bikyamu bimenya amateeka. Tusaba NIRA enoonyereze ku nsonga zino kubanga bize bibeerawo mubiraba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'abantu beemulugunya. Wano neera Ssenyonyi wasinzidde n'asaba ekitongole kya NIRA okwanguyako okuzza obujja endagamuntu z'Abannayuganda nti kubanga zibayambako mu nteekateeka ez'enjawulo. Densite zino empya kasuubire zinaafuluma mangu mu bwangu kubanga bwayitawo akabanga nga ffe abeewandiisizza densite zaffe empya tetuzifuna. Kati n'abalala bajja nabo butasaayo nnyo mutima nga bagamba naye ne bano abeewandiisa ebbanga liise tebafunanga zi ID zaabwe. Ebyo nno nga tubitadde ku mabbali, poliisi okuva mu disitulikiti empigi ekutte n'eggalira abantu 3 oluvannyuma lw'okusangibwa nga bakukusa ennyama okuva mu bitundu by'ekiruhulu okugiyingiza mu bitundu by'e Kampala. Bano okukwatibwa kiddiridde poliisi okumala akaseera ng'ebalinnya akagerera ng'ennyama eno babadde bagitambuliza mu mmotoka y'ekika kya Kanta Box Bode. Akutte luvannyuma lw'okubasalako ku luguudo olwo we twababuuzizza babadde tebalina biwandiiko ebiraga nti ennyama bagirina mu butuufu. Watwagenze mu maaso babuuza ne bagamba nti ennyama bagijje Lushere mu Kiruhura district. Bwe gabadde ku ssaawa 1 ey'enkya olunaku olwaleero nze Paul Kulumba katugende mu Endobeso.